Nakavuma Faith nga najjira mu kampani ya Tripay Overseas esangibwa mu Kindye. Mbadde ndi wano mukama wange najja n'angamba nti nkyantwala mu ddwaliro. Ne mbuuza mu ddwaliro kukola ki? N'angamba nti ensonga ekutwaza mu ddwaliro ogenda kusayininga ku ndagamuntu, kanjiyite endagamuntu olw'ensonga nti bayitaayitawo bandi kumpi. Bwe mugambye nti ekisoboka endagamuntu mwagindaga njirina kuba endagamuntu baaginkoleranga ennaku z'omwezi 18 omwezi oguwedde ogwokuna. Ne mugamba njirina mwagindaga. N'angamba nedda owunya enkwawa tukutwala mu ddwaliro bakebere owunya enkwawa bamale bakuwe eddito kubanga owunya enkwawa omale osayininga empapula. Kunze empapula kizingenda osayiningira mu ddwaliro tizakuwunya nkwawa. Ne mugamba kye kitasoboka nze siwunya. N'angamba owunya bakadama bonna abatwala nga bawunya ne babakukebera ne bamala obbakebera ne basayininga empapula. Ne mugamba kye kitasoboka. Kati bw'alabye mulemeddeko n'angamba agenda kumpa omuwala wano olwo omuwala amanyimanyimu ku luzungu annyonnyole. Bwe tubadde wabweru ne mugamba nti nze sigenda mu ddwaliro naawe. N'angamba oteekwa okugenda kubanga tulina okulaga ebbanga ly'ogenda okumala wano ery'emyaka 2. Kunze kye kitasoboka. Bw'oba olaba nga bwe naabeera wano bwe ngenda nga sigenze kusayininga mpapula mu ddwaliro bwe malako emyaka gyange 2 nteeka ku deportation bwentyo bwe mugambye. N'angamba kye kitasoboka enkya tugenda mu ddwaliro nze naawe olina osayininga empapula. Simanyi empapula kyezo zaayagala nsayiningeko. Mwana muwala Faith mumwewuliriddeko amanya ge aganjudde of course ne company gye yali akolera. So ekigenda mu maaso mu bulamu bwe obulamu bwe buli matega. Nkwaniriza gwenna atulaba ku Nyondo Media gye waleko gyonna gy'otusizako nga lunaku olwaleero. Atanaba kusubscribinga genda maaso obeere ng'osubscribinga ku YouTube channel yaffe era onyige n'akadde obeere nga olaba ebisingako waneeno. Amanya yenze Nyondo Rozet eri oyo yenna abadde amanyi n'abadde tamanyi era nga nsinzira ku Nyondo Media n'embeera nga mbatuusako byonna ebigenda mu ggwanga tera nga nsinzira wano mu UAE of course Dubai. So mwana muwala muwulidde kyabadde ayogera kyabadde yeekubirako omulanga naye nga asinzira Saud Arabia. Olunaku lwakedde lumu waliwo relative omu ali waneeno Dubai yankubidde omulanga n'angamba Rozet nsaba onnyambeko ogenda kunnyamba otya kubanga ono mukwano gwange oba muganda wange tali waneeno wabula ali Saudi Arabia ne tugenda kumuyambako tutya era tugenda kumuwa tutya amagezi abeere nga avunuka ekintu kinene. Yasooka okunyumirizaako bwe yamala n'omwana n'akola video nayo nenkola ki nenjiraba era ensonga lwaki nasooka nentwala akadde kange okubanga sinaba kikoonako though it was after a few days nenjiteeka ku Facebook and later I had to talk about it right now. So omuwala eno ssaawa eno waali yeetaaga obuyambi just bwakumanya embassy ya Uganda waweeri mu Saudi Arabia. Era gwe wonna gy'oli alaba Nyondo Media sharinga video eno etuuke ku bantu ab'enjawulo abasobola okuyambako omwana okumulagirira embassy ya Uganda weeri mu Saudi Arabia kuba naye tamanyi nange ndi mugezaako kubuulirizaako kubanga sigendangayo of course simanyi. Kakati muwala ono nga lukeera lumu ku makya kama abe nga bamugamba tekatomaye kiriwo Faith nti enkya tugenda kutwalako mu ddwaliro tubeere nga ate tukufunira inkama yeno gundi ID national ID oba employment kale bamuwa employment visa ne bamuwa ID eyo emukkiriza okubanga akola mu nsi ya Saudi Arabia. Mwana muwala ono nga bamugamba nti munnange tugenda gatukolewo inkama tukomewo so olina okusayininga ku mpapula ezimu ate nga mwana muwala ono emabega abadde amaze already ebbanga ng'akimanyi nti inkama eyo yali akola ki yagifuna already kubanga bw'obanga omwana bagenda kumuwa employment visa basooka kumwekebejja alina ekirwadde kyonna ekisobola okumulemesa okukola mulamu. Bw'abanga mulamu ne bamuwa employment visa ne bamuwa eyo inkama muwala gy'ayogeddeko. Kati omuwala oyo kumbe bagikola dda era nga bagimulagako tebagimuwa naye nga bagimulagako kubanga bamutadde mu ddwaliro era ne bamuwa employment visa. Kati omwana bagamba naye ate nga mwali mwampa dda
eyo nkama nga nagirako mwajimpa ngenda kola yakubiri ne batamwatamwa ne bane bamugamba nti ate omanye ekiriwo nti ate ate owunye enkwawa mukuwunya enkwawa twagata otwale mu ddwaliro ate babeerenga osayininga ku mpapula ezimu obeerenga ogenda mu maaso nga ojanjabibwa enkwawa ko omwana abuuza nti enkwawa nakyo kirwadde ko bo nti ne bakadama banno era nabo batwalibwa mu ddwaliro nabo olw'okuwunya kw'enkwawa nabo ne babajjanjaba so omwana tekyamuyisa bulungi n'atyamu n'agamba yeeyi mu kusooka base ne bamubuzaabuza nga bamugamba nti bagenda mukola enkama ate oluvannyuma ate ogenda kujjanjabibwa simanya nkwawa muli ne yeebuuza nti enkwawa zino eno zibagamba okuzijanjaba buzibu ki era kinindakiza kusooka kusayininga ku mpapula omwana n'agaana mu kugaana tebyali birungi of course kubanga bo bakama bafe abo babagala obeko nekyokola jukira nti bo baba bakufunye mu maka gaabwe bakulabanga property yaabwe that is the reality era baba kimanyi kye bagamba toyina rights kola ki kubanga okigaana mwana muwala nga yeebuuza ekyokuzaako takiraba ensonga lwaki ne yeebuuza kiki kyagenda okuzaako naye amawulire agaliwo essaawa eno ti mwana muwala oyo era bwe yaneebuuzako ne bagamba tokoze tutya nabagamba sooke mwogereko n'abantu abo era nange nakwata enamba ez'essimu nenjogerako naabo nembagamba onaani sister wange naye kino nakiri bulwadde kyobwo bwalina ndi wano kumpi njagala kusooka kujjayo before she goes to the hospital bali abantu tebawulira then ne balemerako era lwakerenkeera ne bamugamba manye ekiriwo weetekenda evening tugenda kutwala osasule osayinike ku mpapula bakujjanjabe nga bwe twakugambye ne bagenda n'embeera yaabwe kubanga omwana mugamba kangezeko kugerako nabo nekirala gezako nawe okola ki okugaana kubanga olina rights zo ng'omuntu enkwawa si kirwadde tokkiriza kusayininga ku lupapula lwonna nti oba baba providinze making sure nti olulimi oluwandiikiddwako oba olutegeera osayininga ekintu kyokola ki kyotegeera nga kiri mu lulimi luzungu ne bw'osanga luno olulimi lwabwe tolutegeera totawana kusayininga ne mugamba bw'oba olabye nga omanyi sitera nnyo kwa advisinga nnyo baana mbw ate mudduke kubanga bwe advisinga omwana okudduka ne wabweru gy'addukira oba tomanyi gy'agenda kulaga tayinaayo mama tayinaayo taata teyazimbayo maka nti agenda kuddukira waneeno so ne mugamba sooka ositiikinge ku ekyo abantu abo nga nange newenye communicatinga nabo naawe okole ki ogaanire ddala nti noba bakutuusiza mu ddwaliro making sure nti olaba empapula ezo zibakugamba okukola ki kusayininga kati mumwana aba n'entyaye kasaba akimugambamu ne bamugamba tugenda omwana mu kutya okunnyo ng'akola ki ng'atambula ng'afuluma ennyumba mu kutya okw'amaanyi kubanga bakame bakiremerako ne bamugamba maliriza tugende tukole ki tugende tukutwale mu ddwaliro omwana mu kutya ng'afuna mpenda waddukira omwana ng'atema sawa of course omwana ali wabweru on the other hand siiza kumunenya mbu lwaki buli muntu n'entyaye kubanga n'obeera ggwe ensonga gye bakwekutwaza mu ddwaliro osasule osayininga empapula just kuwunya nkwawa ekyo mubulamu bwange kuza kutuuka wano mbadde sikiwulirangako nti omuntu aba awunya enkwawa musimanyi aba akola ki abagenda kujjanjabibwa kaakati omwana oyo ntisaawa eno gye tuliko of course ali wabweru naye nga kyagezaako okunoonya ye embassy ye Uganda mu Saud Arabia so nkusaba gwonna alaba ali ku Nyondo Media sharinga video eno etuuke ku bantu ab'enjawulo nti oba oli awo mujja okuvaako anaavaamu asobola okulagirira omwana oyo abeere ng'atuuka ku embassy ayanje ensonga ze tulabe oba anaayambibwa kubanga nze embassy ya Saud Arabia simanyi gyeri so gwenna amanyi gyeri funako enamba yange kweri osobola okubanga osobola okuŋŋambako nange ne mugamba bajja kuteekako enamba gye lwakuba nti ssaawa eno acommunicatinga ku namba ez'enjawulo wabeera aliwo afunye ku simu acommunicatingira so tosobola kumanya namba ntuufu nti yeeno kwagenda ocommunicatingira so munaba mumpadde endagiro nga nsobola okugimuwa n'atuwako ku embassy ne tulaba embassy yo ogenda kumuyamba etya kubanga gwe omugaso gw'embassy ze tuba nazo mu mawanga ag'enjawulo tuba tuddukiddeyo nga baddukidde wakaso tulaba benabe n'amuyambako be n'amuwuliriza then tuba kigenda mu maaso so byebyo naye nga baagala nnyo mwena batugoberera abatuwagira era nga sijja kwerabira kubanga ate mbajjukiza Nyondo Glim eno nga bwe mugiraba of course bizigo ate bye twaleese eri mmwe mwenna bannayuganda n'abantu abalala mwenna
ng'oyagadde okulabikako obulungi onyirire ekizigo kino munaye nga bw'okira mwana wattu onyirira. Mulimu abantu abagamba nti ebizigo binyiriza wala kusigala kunakyo nga toyeruse nti tukikuwa naye ate n'osinkana omwana ebizigo abyesize wallahi n'ayeruka. So ffe ebizigo ebyaffe kitukugamba kyekyo kubanga tetwerusa wabula osigala mu kalayo ayagala okwerusa tetulina munaye magezi go naye oba yagadde okusigala mu kalayo tukwerako package yonna nga bitambulirako nobeera nga olabika good. Ate nga Speed Express Tours and Travel nga nayo company nga nayo agency waneno mu UAE nga ina branches ezenjawulo wano mu Dubai ne UAE ne Rwanda balina Uganda ate ngera basubira n'okubanga bateeka branches ezenjawulo mu nsi ezenjawulo. So gwe nayagala okutalaga ensi okutalaga amawanga mukose Speed Express Tours and Travel n'abagala okukola visas z'ekika kyonna nga muli mu nsi ezenjawulo n'abagala okukola visa change. Nembajjukizaako n'aba Brewster Coffee Obsession Academy nga nabo bakugu mu kusomesa coffee. Tebakoma kusomesa coffee basomesa n'ebintu ebirala gamba nga juice, ice cream and so many other things. Bw'otuuka eri package yonna ogimanya nga weebeera eri nzito ng'ate basomesa ku ssente entono ddala. Gwonna yandibadde abeetaaze of course ku screen yaffe kweri enamba yaabwe n'obeebuuzaako ebisinga ne gye basangibwa. Era nembajjukiza ne Junisco Constructors and Great Finishers Limited company yaffe n'eri Uganda ate nga nkugu mu byenzimba ebisingako awo akalango kabakama baffe kaako osobola okukannyonnyoka n'okusingazibwa ennyinza okukunnyonnyola. Ate nembajjukizaako n'aba Mukasa Services of course nabo babeerawo mu kunyiriza omuntu yenna abasangibwa Deira ate ngera balina ne rooms ennungi wosobola okuwummulirako singa oba oyagadde okuwummulirako mu kifo ekisirifu. Era nga naffe yaba Nyondo Grim tusinzira Sharjah tusobola okwambaza engoye zaffe tuba nazo ez'enjawulo. Era olaba n'edduuka lyaffe buli kimu tukirina engoye zonna zoyagala okwambala oyagadde kwambala lugoye kitulu kutuusaako wadde tuli wane eno ku ddungu noga nti anjala nyambale ku gomesi tujja kutuusaako njagala nyambale nga Brenda twamwambazizza gomesi mujja kumulaba shana nalabika bulungi nnyo. Tuyina ebikooyi tuyina emishanana tuyina kanzu tuyina engoye ezisigadde endala zonna zoyagala okuba ngoyamba ate nga tuzijja Uganda ziri ku oligino ziri ku alaali. Tuyina ebiviri ebyenjawulo gwe nooli eyo eri abaana bagala okunyirirako nga bali mu biyumba naye nga tebasobola kufuna products tebasobola kufuna bintu bineno biviri. We just ntekerako obuteekezi ka message era nga enamba eri 0526807778 kanjide mwedi 0524680778 osobola okukubirako direct oba n'otuterako ka message tuba tusobola okubanga tukuddamu bulungi. Tulina ekyogo kale tulina ebintu bingi nnyo oyinza okuba nga oli mu kiyumba naye ng'olina ebintu byagala okuva wabweru nga tebakukiriza kufuluma. Nze mpa buwi message ngambe njagala kino njagala kiri kubanga of course nyina abaana abenguliddeko kati ebintu nembibatwalira nembibasupplyinga ne products nenzibatwalira. T-shirt za Nyondo Media weziri gwonna abagambye can supporting Nyondo Media ne standing naye sobola okubeerawo ka abantu abalala. So guba mukwano banange tubagala nnyo nga naffe omutwagala naffe tubaagala. Era tusaba Mukama Katonda ono abawe ebisinga n'okubayimirizawo n'okubanyoza mu buli mbeera yonna tuyimirire wamu. Gamba mukwano gwe wena gyali agende masabire nga subscribinga ku Nyondo Media nate ateekeko n'akadde okuba tomanya munnange byonna ebigenda maaso waneeno nkyajja kuleeta omwana ng'ali matiga ate osinkane ng'ekyandeese sister oba omutungo baleeta okimanyi nti ali matiga kubanga tuzudde wano abaana bangi abaali baabula abantu batuuka eri nga bate babawuliza ne bagamba eyo n'omunnange muntu wange eyo n'omuntu wange so munnange tomanyiza okuba nga nawazaayaako. So namwe abali yabagala okuba obulango bukola obulango naffe enamba yemu yeeyo esembyayo 778 oba osobola tutyako message n'okolanga naffe obulango. Tweyanzizza atakumira mpeera abatukuumira emirembe n'emirembe ate nga ne wiki yabadde ku kamera nga bulijjo. Okuzimba kya buvunaanyizibwa naye ozimbye otya?
Kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing w'amayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri erubaga Kabusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project.